Fabian Kasingo n'essenkulu wa Centenary Bank y'omu ku bantu abeeta Emisinde gya NSSF 7 Hills Run ekiteekeddwa n'ekigendererwa eky'okusonda ensimbi esoba mu kawumbi okudduukirira amasomero agatalina bikozesebwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ono ng'atuusa kilomita 10 yeebazizza abategesi ba NSSF olw'okulwanirira okukyusa embeera z'abaana b'eggwanga. Nziruse kilomita 10 mu ssaawa emu n'eddakiika 15 bwe mbaze ku ssaawa yange, naye nga bulijjo ffe bwe wabeerawo ebintu ebikwatagana mu kudiza eri abantu n'okulaba nti tuteeka wamu obuwagizi n'okusonda essente, okulaba nti tudduukirira kye tulina okudduukirira tubyenyigiramu. Omukungu Fabian Kasingo ne ssente ba boodi ya BBS Telefina akubirizza abantu okwongera okukola ddwiro okuuma emibiri gyabwe nga miramu. Well, corporate companies endala eziri eyo twandyagadde nti zimanye nti emirimu gye zikola gikola mu bantu aba bulijjo. Kale n'olwekyo wabeerawo ensonga ebakwatako nabo beenyigirenga mu bintu ebyo. Abantu abasoba mu 8 bebeeta emisinde gino nga bavuganyiza mu mbiro za kilomita 10 ne kilomita 21. Ensimbi esoba mu bukadde bwa Uganda 4 zezikuŋŋaanyiziddwa mu mpaka zino nga Patrick Ayota akola nga ssenkulu wa NSSF bw'annyonnyola. Ono asabye bannayuganda okwongera okujjumbira enteekateeka zaabwe basobole okuyambako omusaayi muto okusoma obulungi. You have no idea the next lawyer, the next president, the next accountant, the next doctor, because you're able to put a roof over their heads. So thank you guys for coming. Kindeetedde okubanga neetaba mweno cause baraisinga ssente eza public schools, ate n'ekirala kituyambako ffe ng'abantu okubeera in good health, okubeera in shape. Kwegamba this is a good cause. Abaddusi bano badduse mu kilomita 10 ne kilomita 21 era abamu kubangudde mu mpaka zino kuliko Agaba Doreen awangudde mu kilomita 10 ez'abakyala, Bajivu Tusaba awangudde mu kilomita 10 ez'abasajja, Samuel Wamula awangudde mu kilomita 21 n'abalala. Ate mu kaweefube w'okuzuula n'okulakulanya ebitone, kampuni y'ebyempuliziganya ya MTN wamu ne Excalibur Foundation bategese empaka z'emizannyo egyetabiddwamu bamusaayi muto. Babula Kiwanuka ngono omukungu wa MTN agamba emizannyo gino giteekeddwa n'ekigendererwa eky'okuyambako omusaayi muto okwezuula. Tuli basanyufu nnyo okwegatta ne Excalibur, kampani eteekateeka abaana okubatumbula skills zaabwe nga tuyita mu mizannyo. Kyova olaba nti twasalawo nga MTN okwegatta nabo. Kubanga together we are very unstoppable. Abayizi bavuganyiza ku mizannyo okuli omupiira, okuddukira mu kutiya, okuddusa eggi n'emizannyo emirala.